atuwaasa abantu abo tukakane tubeere bakakamu tweyanziza tubeere bakakamu bablo lo tumale wali bakama baffe we bali kabamalirize tugende mu maaso lo tweyanziza nnyo tweyanzege tumale omukolo guli bassebo tumale omukolo mbegayiridde tetwayisa bubinga abakama baffe we bali nsaba tugumiikirize tumale omukolo guli tugende mu maaso katumale omukolo tugende mu maaso tubegayiridde abantu ba kabaka nsaba mbeere bakkakkamu mukama wange tuli eyo ssebo nga nalinnya atuwaasa abantu abo tukakane tubeere bakakamu tweyanziza tubeere bakakamu bablo lo tumale wali bakama baffe we bali kabamalirize tugende mu maaso lo tweyanziza nnyo tweyanzege tumale omukolo guli bassebo tumale omukolo mbegayiridde tetwayisa bubinga abakama baffe we bali nsaba tugumiikirize tumale omukolo guli tugende mu maaso katumale omukolo tugende mu maaso tubegayiridde abantu ba kabaka nsaba mbeere bakkakkamu mukama wange tuli eyo ssebo nga nalinnya atuwaasa abantu abo tukakane tubeere bakakamu tweyanziza tubeere bakakamu bablo lo tumale wali bakama baffe we bali kabamalirize tugende mu maaso lo tweyanziza nnyo tweyanzege tumale omukolo guli bassebo tumale omukolo mbegayiridde tetwayisa bubinga abakama baffe we bali nsaba tugumiikirize tumale omukolo guli tugende mu maaso katumale omukolo tugende mu maaso tubegayiridde abantu ba kabaka nsaba mbeere bakkakkamu mukama wange tuli eyo ssebo
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.